ensonga esooka kwe kuweebaza ennyo obuweereza bwammwe eri Obwakabaka. Awamu n'ebintu ebirala ebiyamba okukulaakulanya omuntu wa bulijjo n'obulamu bwammwe. Tusanyuka nnyo ddala bwe tuwulira nti ekyekigo olukiiko luno muligoberera ate n'okumanyisa Oluganda lwonna. Kino kikulu nnyo era twongera okubakubiriza okukyusa ku bantu baffe obubaka bwaffe eri Oluganda ne Uganda yonna. Tuteekwa ffenna awamu okwongera amaanyi mu kusabula obulimba n'ebigambo ebifutwa n'obukyayi ebigenderera okutujja ku mulamwa nga twogedde ku nsonga enkulu ezikwata ku Bwakabaka. Ensonga eyokubiri, tubasaba okwongera amaanyi okukuutira abantu baffe okulwanyisa ebikolwa byonna eby'omubiri gw'enguzi obw'emibiri yonna. Enguzi obw'enguzi obw'emibiri yonna obuzingamizza obuweereza obw'enjawulo okutuuka ku bantu baffe. Newankubadde abantu bangi batulowooza nti enguzi eri ku butanyansimbi za buli wa musolo, kino si kituufu. Waliwo n'ebintu ebirala bingi ebigendererwa okulaba nti omuntu asukkuluma ku munne. Ekyokulabirako y'engeri ettaka ly'ebibira n'entobazi nga ligabizibwa mu bantu abatalifaayo ku mbeera ya budde. Kino kyewaliikiriza nnyo ate era engeri abantu gye baweebwamu emirimu gye baweebwamu emirimu nayo yeeraliikiriza okulaba nga balina ebisaanyizo basigalira oluusi ne kiweebwa abalina ebitawera oba abatalina ddala. Kwe kubajjukiza olutalo olutuuko olw'okulwanyisa obulwadde bwa siriimu okwongera okusaasaana mu bantu baffe. Newankubadde nga tukyali mu kulwanyisa ekirwadde kya COVID, tetusaanye kwerabira oba okulowooza nti obulwadde obulala naddala mukenenya nti bwagenda.
ku nsonga eno tusaba buli omu okwekubiriza n'okusaasaanya kaweefube bwe tuliko okulwanyisa Mukenenya. Tubeebaza emirimu ziremu okubeebaza emirimu gy'etuusaako engalo. Tubagaliza okutambuza obulungi emirimu gy'olukiiko lwa Buganda. Tubagaliza ennaku enkulu ez'essanyu n'emirembe mu mwaka ogujja olukiiko oluguddewo omukama waggulu.
Nantogo agenda kutuleeteramu ekitiibwa nga tumaze okufuna essaala eggalawo olukiiko. Tutuveemu ebintu bingi eby'omubiri by'omwoyo bikuweesa ekitiibwa bikuze eggwanga lyaffe Buganda awamu n'ensi yaffe Uganda. Kabaka waffe yongera emikisa gye. Eggwanga lifiiriddwa abantu bangi ate abakulu ddala. Kyetujje tumale okuteeka Namasole Margaret Nanga Wasooza mu nnyanja. Twafiirwa Ssaabasumba Cyprian Kizito Lwanga Embaga. Twafiirwa Ssaabasumba Yona Lwanga e Namuŋŋoona. Omulangira Daudi Kololo yafiirwa omusaana Merian Lugogo ate n'omwana omulangira Arnold Singwa Ssekamaanya. Twafiirwa omukungu I.D. Kabanda eyakola emirimu emingi mu Lubiri ne mu Buganda Land Board. Mukama wange omusumba wa Masaka Right Reverend Severus Jumba yafiirwa nnyina. Twafiirwa eyali omukulu wa King's College Budo mwami Bakamale. Saalongo ebizibu by'okufiirwa bituuse ne mu bwami bwo. Saalongereza Christopher Bwanga yafiirwa omukyala ate n'afiirwa ne nnyina. Kayima ow'essaza ly'e Mongota yafiirwa mutabani we omukulu. Mugerere ow'essaza ly'e Bugerere yafiirwa nnyina. Ow'Eggomola Ssaabawanga Igwe Mukyagwe Sulaiman Mbiru gwe twayita Kabaka yekka naye yatufaako. Twafiirwa Nakazadde Mary Wilson. Nakazadde oyo mulimu wa Ssaabasajja Kabaka muzzukulu wa Mukasa. Nnyina Leeya n'omukyala Victoria bwe bazaalibwa. Leeya yali asaba Nakazadde ono Mary Wilson ate Victoria yasaba Namasole Sarah Nambe Sosongole awo mutembudde muyita Nakazadde. Bwe twogerera nga tuteekateeka okuwerekera Oweekitiibwa Joel Lutaaya yali minisita wa Kabaka ate nga wafiiridde yabadde omulimu wa ssente w'akakiiko akali okuzzaawo Muziwazaala Mpangi Kasubi. Era tuli mu kuteekateeka okuwerekera Dr. Joseph Kirabo ono yabadde omumyuka asooka owa Kimbugwe omwami w'essaza ly'Eggulu. Mukama wange tutaayaayizza nnyo tukuumye bubi butusinze nnyo. Ayi Mutereka ambasabe tusiikiremu awo tutudde okumala akaseera akampi nga tusaba Mukama abagenzi abawe ekinyombo eky'emirembe. Nga 14/2/21 n'atukuutira okugenda mu maaso n'emirimu egisoboka mu mbeera eno. Emirimu egisoboka tugikoze. Nawankubadde olukiiko olujjuvu lubadde tulutuula nnyo, kyokka obukiiko obuli wansi w'olukiiko obulongola emirimu egikolebwa gavumenti ya Kabaka bwo bukoledde ddala nnyo. Omuwanika bwe byasoma mu mbalirira ng'enjira yasoma era 2022
yageesiganya okuwabula kw'obukiiko buno. Mukama wange olukiiko lulimu obukiiko era buli mukiise wa lukiiko atali minisita alina akakiiko kwatuula. Obukiiko obwo tulwanirira enteekateeka ya gavumenti ya Kabaka ne bugyekennenya ne butuwa amagezi oluvannyuma ebyo bye baabasembye tubiyingiza mu malirira era ne tufuba okubissa mu nkola. Ekyomukisa abantu bwe tubanjulira enteekateeka eziba zisembeddwa n'okuyisibwa olukiiko bazanjiza n'essanyu. Obujjumbize bw'abantu bweyongedde nnyo mu mwaka gw'olukiiko gw'otuggalirawo leero. Tulina essuubi ddene nga mulimu amaze okutugulirawo olutwalo lw'omuwendo gwa 29. Obuganda tebuleme kwongera kulaga buwagizi obwagazi n'obujjumbize. Nkubiriza abantu ba Buganda bonna okunywerera Kabaka wammwe mu mbeera. Nkubiriza abantu ba Buganda okunywerera Kabaka wammwe mu mbeera. Awatali kufa ku byabufuzi, awatali kufa ku ddiini, awatali kufa ku mawanga. Mukama wange Obuganda obuli wano n'Obuganda obutuuliriza ku leediyo, ku TV, ku mutimbagano bwesunga nnyo okuwulira ebigambo bya Beene Ssaabasajja Kabaka.